oba nze ali outdated naye simanyi lwaki Bobi Wine atambulira ku muggo ng'awenyera either ngeri olunaku olwaleero actually ntera obbakolerera story okuva ku makya paka olweggulo naye olunaku olwaleero ngenda kukolayo story bbiri olw'ensonga nakava mu meeting ne baclient abamu abaagala okubeera nga mbalangira nze omanyi siranga muntu nontantinu nga ngetinze depth munda mu ye ne mmanya ki kyengenda okulanga naye ndabye ka video ka Bobi Wine kaneno ng'atambulira ku muggo ng'awenyera ne neebuuza gulire kiri ekinamiisinze naddala abantu ba Foot Soldier abantu ba diehard ba National Unity Platform ba diehard ba Bobi Wine ndowooza munaatutegeezaawo munaatutegeeza simanyi obisago obunobule obukoowu ki lwaki atambulira ku miggo saagala munvume nnyo saagala mwogere kino oba kino nkugambye simanyi nyinza okubeera nga nze atali bulungi nnyo updated naddala ku nsonga ezo naye munaba mu update nze tujja genderaawo however olunaku olwaleero mu political amawulire agali political bakikinze off nomination forms oba okubeera nga banominatinga abantu bonna abagala okubeera nga beesimbawo ku kaadi az'ebibiina ebyenjawulo FDC National Platform National Resistance Movement zonna ziguddewo unlike other days olunaku olwaleero Makerere Kavule tewabaddewo deployment yonna toba abakugira okubeera nga batwala process eyo mu maaso n'ebisigadde ng'ebyo wano kwa Semex Media ngenda sigala nku updates gwe kyonna okola subscribing and notification bell ebisigadde obitulekere uno Bobi Wine nga bamuyigiriza sign language nanti omanyi tugenda mu campaign ne bakasiru anobeera nga asobola communicatinga nabo wano kwa Semex Media katukomewo naye mutuvumira ki tuba